buli muntu wakolera asobola okufunirawo obulwadde asobola okufunirawo obubenje asobola okuba nga byakola bimpacting environment ng'assa bubi ne bimuviirako okufa. So bino ebintu bya buli omu si byaba abakozesebwa mu mafactory wabula bya buli muntu omulamu atambula ng'alina omulimo gwakola okufunamu ejjamba. Omuvuzi wa boda, omusiisi w'ekikomando, atunda akaduuka, atunga ekyalaani. Mbaaniriza nnyo, yenze Kankaka Peter, yenze producer wa TM Online Television. Yenze gw'owulira n'ayogera okutuusako program eyitibwa Health and Safety etambulira ku mubala ogugamba nti creating a safe Uganda oba okuteekawo safe Uganda eri safe eri ffenna. Abantu abo b'owulidde omuku gwayogerako bonna kibakwatako. Saagala ogambe eno ye program etugattira awamu eyitibwa Health and Safety. Kambasunireko katono okubanjulira ebintu bino yenze Kankaka naye okubibanyonnyola ye mukugu ono. Kambasunireko katono ku kikyali ndyoke tweyongereyo. Ndi musajja engineer. Esebo. Nakola mechanical engineering. Makerere nenkola masters mu mechanical. Kati nazzeeyo n'okwongerako nkola PhD mu mechanical engineering specializing mu health and safety mu industry. Kakati mu manufacturing industry. Nkoze mu makampuni mangi mu sectors nyingi. Nkoze mu mirongooti, nkoze mu factory, nkoze mu bizimbe, enguudo, mafuta, nnyonyi. Nkoze mu software development naddala okusinga mu health and safety. Ndi consultant mu Inner Safe Consulting Limited. Mbakubiriza nti programu zino muzirabire mu order. Eno programu yaffe gye tukutte ey'okusatu. Kankujjukizeeko katono mu byali mu programu ey'okubiri gw'ataagiraba osobola okuddayo giraba. Kati olwaleero ngenda kwogera ku economics. Keki Economics bwe bulwadde oba ye work design. Endwadde gy'ofuna ng'eva mu kuba nti omulimo gw'okola tegukusuutinga oba nga tofiitinga na tools, tofiitinga na ntebe, tofiitinga na lugimu oyita. Olwaleero ngenda kwogera nnyo ku bakyala bano bamaama nnaaki. Mbaaniriza nnyo mwebale kutuwagira akaseera konna. Yenze Kankaka Peter mu production. Mutabani wa Mole n'amatovu mirundi Joseph Tamale mirundi senior abatumidde. Tulina mukulu Jeffrey Britton Semuddu. Musajja ono yasoma ebitabo. Tukutte programu yaffe ey'okusatu. Twakola ekisuubizo ne tubasuubiza nti mu myaka esatu twagala abantu mbere nga murecognizinze omugaso nongyeko n'ekyokurecognizinga nga mutadde mu nkola okusomesebwa okuvudde ku programu eno. Nate era ataalaba kitundu kisooka na kyakubiri nkujjukiza ntuli ku kyakusatu ku TM Online Television kwebiri. Kangendeko ewa mukulu Semuddu ababuuzeeko tulyoke tubanjulire n'ekyolwaliro. Sebo nsanyusa okulaba. Kale sebo. Bitambula bitya? Si bibi n'akamu. Mpozi ewammwe eyo. PhD ekutwala etya? PhD enyuma waliwo ffe twatukanga ekiseera ng'ebitabo tuwulira simanyi alina n'okuteeka ebigere mu mazzi. Simanyi oba kwali kusoma kubi oba ffe twali tetumanyi nkola ya bintu. Mwali temumanyi programming. Programming bw'oba weetayiminga bulungi ng'omanyi by'olina okukola toyinza kusoma mu ngeri eyo. Ebyo twasomanga ku lunaku olusembayo. Olusembayo. Bateninga ebbulu. On the market day. Bwogenza okutunda ennume yo. Enkya bagga akatale k'omubuulo kankya. N'ogipakira emmere leero. N'ogikuba protein. Yale bye nawulirako mu bazinywesa walagi. Eziyimirira okuva embalala. Mpaka e Kampala. Omuntu abadde tamanyi
Jeffrey Britton Semuddu mweyanjulire otubuulire n'ekye wasoma nate era tusobole okuba nga tugguukirira mu kyolwaleero. Amiina. Njasooka okwebaza abalabi baffe abalaba programs zino era nja basaba bazirabe emu ku emu nakusaba ozinambalinge mu order such that omuntu azinoonya mu order yaazo n'aziraba n'ayiga. Nja kusaba abaana abayize ebintu bino balabe nga bibeerayo ku mirimu gyabwe gye bakozesebwa oba gye beekozesa. Njagala babeere nga basomesa abo be balaba ku nguudo, be balaba awaka, be balaba mu communities zaabwe eyo. Kaakati amannya agange nze Jeffrey Britton Semuddu. Ndi musajja Muganda. N'ennyindo bw'ogiraba eyogera bingi. Ndi musajja wa Nkima. Ndi mutabani wa Mwami Godfrey Katumba ne mukyala Nakayiza Stella ejjokolera wali. Ndi musajja engineer. Nakola mechanical engineering. Makerere nenkola masters mu mechanical. Kati nazzeeyo n'okwongerako nkola PhD mu mechanical engineering specializing mu health and safety mu industry. Kaakati mu manufacturing industry. Nkoze mu makampuni mangi mu sectors nyingi. Nkoze mu mirongooti, nkoze mu factory, nkoze mu bizimbe, enguudo, mafuta, nnyonyi. Nkoze mu software development naddala okusinga mu health and safety. Ndi consultant mu Inner Safe Consulting Limited. Kikulu nnyo ekyo. Inner Safe Consulting Limited mu consulting ya kuki? Health and safety. Obubenje n'endwadde ez'oku mirimu buli omu waakolera. Situfuddeeyo wa wookolera. Tukola training, tukola inspection and audit, tumanaginga ne health and safety projects. Kakati ababyagala batunoonye naye ekyatukozesa program eno kwali kwewaayo. Tewali atuteekamu ssente era abaagala otuteekamu kasente baali tutuukiridde bwe balaba nga omulimu gwe tukola gulina ettoffaali lye gugatta ku ggwanga. Naye ng'akasente tukozesa kaffe okulaba nti abantu baffe baba balamu bongera okukolera emyaka mingi tebafiira ku mirimu eyo n'ebirala buvunaanyizibwa bwa buli omu. Era ndowooza tulina okitunuulira nti programu zino twaziwa yenna omukozi asuubira okukola atannakola akoze naye nga ndowooza bimutamye olw'okuba nga akolera mu mbeera ennungi ey'obulamu n'okwekuuma nga omulimu gw'akola si gwe gumuviiriddeko ate obulwadde obulimutta oba si gwe gumuttidde omwagalwa. So ndowooza kyali kakase ku buli alaba programu zino okuzisaasaanya n'erabibwa abantu bangi nnyo kuba buli omu alina w'akola. Ate jukira mu programu eziyise watugamba situwogera ku bamakampuni bo situli kubali ba nkola muziika alina nkola ludda wabula tulina ffenna omuvuzi wa booda omusiisi w'ekikomando atunda akaduuka atunga ekyalaani mu programu ewedde twatandika segment eya safety beyond work zones ng'ovudde ku mulimo nga safety management system ya ku mulimo tekulinaako buyinza tolina agenda kugamba kolooti yamba looti kaakati ne twogera ku bakyala abo abakolera ewaka so buli muntu waakolera asobola okufunirawo obulwadde asobola okufunirawo obubenje asobola okuba nga byakola bimpacting environment nga sabubi ne bimuviirako okufa. So bino ebintu bya buli omu si byaba abakozesebwa mu mafactory wabula bya buli muntu omulamu atambula ng'alina omulimu gwakola okufunamu ejjamba. Weebale nnyo akaseera leke watuwa omulundi guli njagala okujjukiza abalaba ekitundu kyaffe ekyokubiri. Mu kitundu ekyokubiri twatunuulira ennyingo za safety omunaana ezikola safety management system era ate alaba programu eyo genda olabe ennyingo omunaana ezikola safety management system. Kituufu.
olwaleero mukulu Jeffrey Semuddu, Jeffrey Brighton Semuddu, nzize nga nyina ebibuuzo byange ku bye twagala okutunuulira. Wajja n'olaga nti safety and health newankubadde mulimo gwa buli omu, naye ate bano bannaffe abatukulira tetukolera gye bayita management yali badde yankizo nnyo okulaba ng'eteerawo buli bakozi n'okuba nti gwe bw'oba ogaba training nabo wabakubiriza okuba nga babeera mu training eyo. Njagala kutegeera kiki kyoyita top management commitment mu nsonga za safety kuba waŋŋamba management kikulu commitment kintu kiki kikulu nnyo naye ku luno tutunuulira top management commitment kituufu kaŋŋende ku nsonga eyo ngitegeere. Ennyinga eyo top management commitment and leadership y'ennyinga esooka mu health and safety management system. Ennyinga eyo bw'eba nga si ŋŋundiivu health and safety tayinza kusiisiira mu workplace, tasobola kusimbayo makanda. Kaakati ennyinga eyo bakama baffe abatukozesa ku mirimu eyo betwaliisa abali mu top management nti bweba company mubaamu ba CEO ba managing directors ba functional managers nga finance manager, HR manager, production manager, health and safety manager, eyo top management. Ka top management yeyo bwebanga tetegeera bintu bya health and safety abakozi abo bali mu katyabaga k'amaanyi. Kambeere kwera kyenkubuuza nga tutandika wano mu Uganda abantu batandikawo emirimu baagala okweyita ba director. Osanga oli nga is a managing director, ye manager ye yatandika ekintu beyita pioneer, proprietor, abamu beyita boss. Kwegamba mu top management be bantu ekikula bw'ekiti kyoyogerako nkutegedde. Bw'oba watandise kampuni yo oba bizinesi yo gwe manager, gwe boss, gwe top management. Ennaku ezo omusajja yampeereza ka WhatsApp message nanga ndaba nga ntambula neeyogeza nzekka siri mulalu neekozesa nzekka mba mu meeting zange mba mu meeting za kampuni yange tuleme kugamba nti omusajja yalaluka aba mu meeting za kampuni ye. Nkutegedde bulungi. Kaakati commitment mu health and safety ne mu bulamu obwa bulijjo kitegeeza money and time. Bw'oba toyina ssente kitegeeza z'oteeka mu kintu kitegeeza toli committed ku kintu ekyo. Bw'oba toyina budde bwakuteeka mu kintu ekyo kitegeeza toli committed. Nti bw'oba ne bakyala bo mukaaga nga mwe bakkankaka abalina abangi nga mukyala we ali Masaka eyo wamusanga Masaka n'omupangisiza ng'ewuwe ogendayo emirimu gyo gikusanze ku lw'e Masaka oba mulundi gumu mu mwaka lwotafunye eddiru Masaka togendayo kitegeeza toli committed ku relationship eyo. So top management commitment tukitunuulira in two things, investment of money and time. Management weba eteeka ssente mu health and safety management systems okulaba nti health and safety abeera successful mu kifo ekyo ebeera committed. Ng'eteekamu ssente ez'okutraininga abakozi ku level zonna oba ku mitendera gyonna. Kuba waŋŋamba health and safety is a collective responsibility kya ffenna abakola. Nkutegedde. Naye management erina okuba n'obwagazi n'obusobozi obutegeeza buli mukozi nti alina obuvunaanyizibwa ate neemuwa obukugu obwo. Obukugu obwo tebujjira ku malusu. Olina okuteekamu ssente abakozi bonna ne bafuna training. So bw'obanga management eri willing kuteekamu ssente za kutraining abakozi ku buli ddaala lyonna, wano e Uganda amakampuni agasoba mu 8 ku buli 100 gateekamu bwe gaba gataddemu ssente
CEO yekka oba managing director yafuna obukugu waliwo ge tuwulira ng'omukulu yagenda ebweru byonna bye batendeka ate nga takola mirimu ye emirimu tagikola akozesa maaso nkutegedde bulungi kati n'atandika okuwoggana n'abakozi n'avaamu n'eddookooli kuba byabagamba tebabitegeera ye yabitegeera ye yafuna training ate safuddeyo kugibawa mpulira so management erina okuteekamu ssente ezikola health and safety programs nga training neteekamu ssente ezigula personal protective equipment PPE neteekamu ssente ezirewarding abakozi okwidentifying ebintu ebiviirako obubenje time nekkiriza abakozi okugenda mu trainings ezo waliwo kampuni wano nnene nnyo z'amaanyi naye abakozi zibakozesa safety training ku ssaawa 12 paka emu ku ssaawa emu kitundu ng'ate bagenda mu production kwegamba buli omu baamuwa bwe bunaazibira twagala obeere ng'ofulumiza ensawo 10 ate n'omutwala mu birala ate ogenda kusooka mu training n'atategeera bivudde mu training omukozi gwe wa trainings jo okukozesa lese grinder mu wiiki emu grinder eba emuliddeko omutwe training teyagitegeera so management erina okuschedulinga activities nga ne training egischedulinze n'egitwala nti naye eri part of the production process so ne mugaa nti training zijja baawo weekend Saturday ne Sunday abakozi bano balina okugenda mu training nti oba training zijja baawo ku public holiday nti oba training zijja baawo buseera bwe biti so management webanga teri willing kuteekawo time bakozi kubeera trained kitegeeza teri committed ku health and safety management weba tekkiriza abantu kukola safety meetings kitegeeza teri committed they just have an interest in health and safety omanyi kibi byanjawulo okuba ne interest okuba n'obwagazi bw'ekintu n'okubanga okyagalira ddala n'okukikolera ddala commitment nga bw'olaba kati wano mu politics nti omusajja akeera ku makya n'avuma Bobi Wine his excellence n'avuma kakati ogenda okulaba enkya nga akyuse nga wa Bobi Wine kakati bw'akyuka n'aba wa Bobi Wine ewiiki emu ne bamuyita ne bamugamba tomanya gwe kye bamuwa ogenda olaba wiiki emu ng'ate akyuse kati ali ku katumba oye gwavuma ontegeera kakati when they just have an interest in something bakyuka mangu naye bw'oba ne commitment tokyuka obulamu bwo bwonna so kyovola nti twayogera ne ku nnyingeri eya continuous improvement buli kaseera nga management eyongeramu bw'eba erina commitment so twesanze nti amakampuni mangi galowooza nti time is money kakati ne mukisa bakozi kukola safety meeting ya dakiika 10 singa tugenda mu welding bwana kankaka nga tuli abakozi 5 abagenda okubeera mu welding activity eyo tulina ne supervisor waffe tuba twetaagayo ka safety meeting oba ka toolbox talk ne tumanya nti tugenda kukola kino tugenda kukozesa bino supervisor n'alaba ani ateebase bulungi ggulo ani yatamidde ani ali confused ani atagenda atasobole kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe so ka meeting ako kaba ka dakiika 10 naye management bw'ebanga tetegeera bintu bino ejjaga tewali budde bwa kukola meetings era wano teziriiwo tulina kwokya byuma ani abyetika abireete obudde tewali mpulira kaakati ogenda okwekanga nga gas sirinda esumulukuse ekutta omuliro eyokeza abakozi 5 eyokeza ekifo kyonna kaakati ne weebuuza nti eddakiika 5 zaali kostinze millions bimeka bano abakozi abafudde kosti gy'ogenda okuteekamu okujjayo emisango egyo okubaziika okompasatinga families zaabwe okurepairinga reputation ya company eyo vis-a-vis eddakiika 5 so companies ezirespectinga health and safety
ezimu implementing they are not scared to lose money, more money, and even more money. They would rather lose all the money they have, but they are not ready to lose a single speck of their reputation. I see. So, bwe kibeera ekintu kyetaaga eddakiika 3 okudireyingibwa eddakiika 3 naye nga kikoleddwa safely, they don't care. I see. So, management commitment is money and time. Njagala ombuulire tuconcentrate nze wali ku top management. Top management eyo netutunuulira nnyo ba business owners nga be bali wali ku top. Njagala nkubuuza ekibuuzo. Waliwo abantu nga batuwadde emirimu. Bossi yafunamu akasente bamubalira nti Worlding akola. Naye tamanyi na byuma babigulawa. N'ateeka in charge nga manager. Naye yakwata capital web capital. Nga njagala madirisa 10 buli lunaku okuwa obwa manager. Ebintu bino mbimuteekamu ntya n'abi appreciatinga newankubadde nga tebiri part of mulimo gwe yampa. Nfuna ntya kwegamba nfuna ntya bosi wange omumuvinga okuntegeera nti ebintu ebyo wembi mugamba byetaagisa kuba abamu tubaleka amala kulaba kibaddewo naga kasita bya bosi si byange. How do I get that for my boss to appreciate me in that field? Kakati nfunye abantu bangi nnyo abankubira amasimu. Oli nakugamba consultant bampa omulimu nze safety manager wa company bweti naye company ina abakozi 6 bampa omulimu gw'obwa safety manager naye aba management tetegeera bintu bya safety n'akamu. Abakozi bafa buli kaseera. Abakozi tebalina PPE. Abakozi 6 bayingira factory mu niigiina. Kituufu. Ono ali mu t-shirt eyulise. Ono ali mu niigiina alimu ebituli. Ono omusanga atabula chemicals n'engalo. Talina gloves, rubber gloves za nusu 5. N'agamba ne management abasajja ne bwe mbasumulula emitwe. Nzikiriza ne bwe n'abasumulula emitwe. Ebigambo nembibawandamu buwanzi mu bwongo tebajja kubitegeera. Nkoze ntya. So waliwo kye tuyita obtaining top management commitment to health and safety. Kubanga management eno bategeera nnyo balance sheets. Olimi lwe bategeera lusente. Nayingiza mmeka. Twataddemu mmeka. Kusuubira mmeka. Kutegeera. Kakati bw'oba onoofuna top management commitment to health and safety ekisooka training. Kubanga omuntu oli ekimulemesa okutegeera ebyo kwe kuba nti tabiwulirangako tabitegeera. Era nange kyekyankozesezza program eno nti abantu bongere okubitegeera ba managers ba CEOs abakozi n'abalala n'abo abantu abasekinnoomu. So ekireetera n'abantu okulwanagana butategeeragana. Era ekikuleetera okulwana ne mukyalawo butategeeragana nga mulemye okukwatagana because mu communication tugamba nti abantu over 80% bawuliriza kuddamu tebawuliriza kutegeera. Onzijukiza Muzei Frank Gashumba. Frank Gashumba twali tukola program ne musanga mu office ye nga ataddeko Museveni. Gwa tayagala Museveni ate nsanga ntya Museveni ku TV. Nagamba Museveni simuwuliriza kumuddamu. Kuba problem abalala bamuwuliriza kola ki? Kumuddamu. Nze mpuliriza kumutegeera. Kubanga ebiseera ebisinga kyayogera. Sikyabategeeza. Exactly. Kagamba nkutegedde bulungi. Yes. Kakati abantu babanga tebategeera bintu bino. Management tebitegeera. Supervisor tabitegeera. Omukozi tabitegeera. Buvunaanyizibwa abo okutandika ne training. Bakuwadde obwa safety manager. Funa saba nnyo ba managers bo bakama abo obagee bakufisizeeyo essaawa 4 oba packagingire ka training mu health and safety bategeere bye bayinza okufiirwa
mu balance sheet eri gye bategeera ennyo. Bw'oba okoonamu mulage singa kigaasi kino kinaayabika kirina kapasite etta abakozi 3 ekoleeza ekizimbe kino eky'obukadde 8 kaakati tujja fiirwa akawumbi tujja fiirwa productivity nekiri kye waŋŋambye ekikulu competitiveness reputation amakampuni gonna agadde gakolagana naffe gajja genda kakati bw'obatuuza mu training eyo n'obabuulira ebintu ebyo era n'obiteeka mu ssente kubanga bwe tumala ocomputinga direct costs of accidents ezo ezirabibwako tucomputinga ne invisible costs z'otalaba nti gwe kankaka bw'ofuna akabenje kati n'ogenda e Mulago n'omalayo omwezi gumu ne bakujjanjabisa obukadde 5 invisible costs zibeera 300 times mirundi 3 z'otalaba emirundi 3 kubisaamu obukadde 5 ezo ze invisible costs of accidents ezo ze zibulira mu productivity zizibulira mu profitability zizibulira mu competitiveness oba reputation akati management bwetegeera ebintu bino eba ejja kuwaayo okutu okw'amaanyi eri by'obagamba ekyokubiri management bwebanga omaze ogiwa training osobola okutuula wansi ne weewa obudde oba mwezi gumu no documenting obubenje bwonna obubadde mu workplace eyo mu company bwo documenting obubenje obwo oba injuries n'ozigatta n'ogamba nti zaabadde 2 mu mwezi gwonna n'ogamba nti kaakati injuries 2 abakozi bano management yataddemu ssente mmeka okubajjanjabisa bweteekamu ssente buli mukozi n'oteeka n'obala ssente ze baamutaddeko 2,000 5,000 kakati ogenda okwekanga nga obubenje oba injuries 2 management yataddemu obukadde 2 tukiwe kitini nnyo injuries 2 yataddemu obukadde 2 okujjanjabisa abakozi abo kakati gwe nga expert kubanga safety manager wa company obeera internal consultant kakati noddayo n'ocomputinga ze tuyita invisible costs buno obukadde 2 those are direct costs genda mu clinic bakudressing ekiwundu company nesasula emitwalo 10 bakuweeyo wali empeke kakati abakozi abo 2 abafunye injuries ezo mulimu be bajja okugamba emyezi 2 nga tokola weeks 2 nga tokola naye ejjukira ow'emyezi 2 ali ku payroll afuna $3.3 emyezi 2 tajja kukola kampuni erina omusasula zigenze bo babalagirye 10 gye baamutaddeko okumujjanjaba kakati waliyo be bajja okugamba ti gwe tokyaddamu kukola obulamu bwo bwonna kampuni ekukompasetinge okusinziira ku mateeka g'okukompasetinga abakozi abafunidde obuzibu ku mirimu gye bakola kakati documenting invisible costs of those 200 accidents in a month kakati bw'omala okudocumentinga invisible costs ezo jjukira mulimu ne demotivation of other employees waliwo eyandabye nga grinder ekuliddeko engalo nnya endiddeko engalo ne bamugamba kati gwe ddaawo gwe maliriza oyo gy'abadde akola oli ne bamuddusa mu ddwaliro kakati n'oyo productivity ye egenda kukka motivation ajanga kuzuukuka okumala emyezi 6 nga buli lwajja ku mirimu talina bwagazi yeesika bwesisi yeekulula bwekuluzi kiringa abakozi ba gavumenti wana ewaffe abasinga obungi ajja ku mulimo mu wiiki mwasuubira nti bajja kusasula kituufu ne lwasuubirayo oba supervisor oba kuweeva amuliko waggulu exactly lwatula mu ofiisi era bamwajja n'alekawo awo ekkooti ye n'emmotoka ye n'agirekawo n'alinnya bodaboda agenda ku site nemuga mwali ali mu ofiisi muno ali mu kizimbe walali okitegeera so omukozi atandika okwesika obwesisa okujja ku mirimu kati invisible costs of accidents tutunuulira lost productivity
lost profitability, lost competitiveness, lost training costs. Omukozi oyo sente z'omutaddemu okumutraininga, ebyama bya company byayina, demotivation. Akaseera kabaddewo date gwalabye ku mulimu ogwo ajja genda eri amwogere yonna. Kati reputation ya company efe, abakozi baffe bafiirwa omutima gw'okukola. Kakati lost productivity eno oyinza okuba oyina abakasitoma b'osavinga nga 15,000 ng'olina okubawa services oba products on a daily basis oba regular basis. Ojja kwekanga nti olw'okuba productivity se abakasitoma abo toyinza basavinga, bajja kugenda kuba competitors bo. So you're losing reputation, your reputation, you're losing your profits. Ontegeera the demotivation of other employees is affecting productivity. Bino byotassaako nnyo maaso kulaba nabyo bijjidde mu kyakulema okukolera eddakiika 10. Exactly. Nkutegedde. So managers basanze obuzibu nti bo batunuulira direct costs of accidents. Ne beerabira invisible costs which are very deadly. So singa obategeeza invisible costs obukadde buli obubiri bwe baateeka mu bakozi ebibiri oba obutaano ogenda okumaliriza okucomputinga invisible costs. Ono gwe basasula emyezi 6 takola, oli bamukompasating obukadde 2 takola, kakati nga bali times 300 ojja kwekanga nga bali mu kawumbi. Naye ng'obubenje baabufuna mu mwezi ogwo yegwe okola mmeka oyinza okubanga amagoba yali kawumbi kamu kitundu. Ontegeera omwaka naye kati wano oluuzinze kawumbi omwezi oba kwogenda oluuzinga. Nkutegedde bulungi. Kati ate ekitiibwa jjukira invisible costs zino era ffe abakugu mu sectors ez'enjawulo tulina obuvunaanyizibwa bungi okusomesa eggwanga nti invisible costs zino tozirabirawo, tosobola ziraba. Ogenda okumalako omwaka yalina bakastomers 1,000 ng'osigazza 2. Ng'olaba tebakyajja. Kyokka abakozi olw'okuba tebirabibwa mangu ng'abakozi osigazza 4 b'obadde okozesa ng'obasasudde omwaka mulamba. Tolina na capacity predicting nti ntandise oluuzinga bakastomers. Tosobola kirengera. Bakasitoma bange bakendeera. Olowooza economy, olowooza senga waakuloga, olowooza bacompetitors bo baji. You understand? I understand. So gwe nga safety manager olina okutraininga management, olina okucomputinga obubenje oba injuries ezifuniddwa ku mulimu ogwo, olina okucomputinga invisible costs. Kakati bw'omala n'obabuulira ne remedies, n'obabuulira ebyokkola ku bizibu by'olabye n'ebyobabuulira. Yes. Must give them eddagala. Nti omwezi guno abakozi baffe 3 bakoze obubenje n'emmotoka za kampuni. Emmotoka za kampuni ezo zaabadde worth obukadde oba worth obukadde 600. Zonna zaaweddewo. Naye abakozi bano 2 baafudde. Kampuni esasudde miliyoni 5 compensating families zaabwe okugyayo emisango mu kooti n'ebirala. Naye ate remedy yeeno nti abaddereeva bonna abayingira mu kampuni wano balina okuba medically checked, balina okuba nga balina driving training, nga balina driving permits eziri valid, balina okugenda for defensive driving training buli myezi 6. Emmotoka zaabwe zirina okubeera serviced on time eza kampuni yonna. Those are remedies. N'obabuulira ne cost ya remedies. Ontegeera? Njagala okubuuza ekibuuzo kino. Nze nga manager ebyo byonna mbirabye, ndabye nti byetaagisa, mbuulidde ku management ate empadde ssente. Tekuwadde ssente. Moving antya management eno nekitegeera nti mu butuufu neetaaga ssente ezikola ebyo nga safety manager. Anti kakati management etegeera nnyo kye tuyita payback period. Kiseera ky'okusasula. Payback period nti bwenteekamu akakadde kaddira mu bbanga ki? Oba return on investment. Kutegeera. Abaakolako ku accounts. Togenda bugenzi.
nti wayi mumpe genda n'ebigambo singa mukola muti ziddira mu bbanga togenda bugenzi kubawa training togenda bugenzi kubalaga invisible costs ne direct costs togenda bugenzi kubalaga bye bafiirwa ebyo togenda bugenzi kubagamba nti naye solution zezino olina okubagamba nti bwe tutanateekamu obukadde bubiri ne tutraininga abakozi tewajja kufunira bwakabenje okumala omwaka. Bwe tunaabakkiriza okukola safety meetings mu mwaka safety meetings zijja costinga time bweti naye ate zijja tusevinga millions bweziti bwe tunaateekamu ssente ne tugula PPE ajja tutaasa ku bubenje okumala omwaka mulamba tetujja kuddamu kulaba biringa ebibaddemu exactly tujja savinga bweziti buno obukadde bibiri bwe mwasasula abakozi 8 abaafuna obubenje nga tebakola tebujja kugendayo bujja kusigala mu kampuni. So aba management etegeereza ennimi beetaaga bategeere first balabe cost gye bateekamu the invisible costs bategeere return on investment bategeere remedies bategeere cost ya ebintu bwe bityo kakati awo management tejja kwesika tojja kwesika nayo osobola n'obbaga nti kakati PPE abakozi 600 tetusobola bagulira PPE mu wiiki emu sente nnyingi nnyo cost eyo n'ogitemaatema noga tusooke tugulire ba managers ne ba supervisors PPE yenna full tusooke oli ali ku kyuma wali giraavuze byakwasa exactly biba bisooka tunagulira asikali tunagulira bana abakyala abateekako obusaanikira tetunagulira bano okitegeera kakati n'omenya cost eyo ne tugamba mu mwezi abakozi bano abalala bajja batandise okulaba management etufaako nabo tubagende namwe tugenda bagulira PPE namwe tugenda ba training kati noga tuteeke mu ssente tusoke tu training management ne ba line supervisors ne mba training ne batandika oku training abakozi abawansi then mu myezi 3 oba 2 ne mu training abawansi nga halfway ne batandika oku training abannaabwe so ne mu splitting cost eyo kati management gwenga safety manager olina okugiraga solutions eziri smart eziri achievable solutions za magezi nga teziri so costly exactly kakati ng'otunulira objectives ezizo nga safety manager n'otunulira n'objectives za company so management tojja kwegoba nayo muwangamba omulundi guli nti objective ffenna ezibera mu health and safety ebeeremu ffenna tuba tugguka ku kimu ate lwakyo ngamba nti ate n'otunulira interest ezo nga safety manager lulira n'eza company lwaki leero obyawudde anti kaakati waliwo ze tuyita overall objectives nti bw'otunulyanga university overall objective yaabwe ku producing quality graduates ontegeera kukola research naye waliwo interests oba objectives z'ogwenga kankaka wakola emakerere ontegeera gwoyinza okuba ozze kukolawo myezi 6 ofune capital obiveemu waliwo n'abajja makerere nga yo mu kusoma yajja family kugiweesa kitiibwa zaate abe na diguli waffe bonna balina waliwo anko wange bamuyita engineer Mutumba alina malere eyo yanga nti baali bakayingira emakerere eyo mu myaka gy'ekyenda baababuuza mu kibiina nti bameka ku mmwe abaagala olupapula lwammwe nga bwe tulubawa bwe tubagamba nti musasule obukadde ya 3 essaawa eno tubawa ekipapula kyammwe mugenda era baawera 20 abaawanika omukono ndagaze mukimpe ngende eryo balinga ye anonye ekipapula nga yo objective ye so buli omu aba ne objective eyiye naye mu health and safety tubeera ne ze tuyita ultimate objectives oba objectives naye okusinga ebeeremu 0 incidents throughout the year ndi safety manager kyenjagala sagala kabenje n'akamu mu company ku site mulimo gwange sagala okumala omwaka mulamba kuba yampa sente za PPE omwaka gugweko ng'ekyo nkifunye. That is when you install a culture of prevention. N'omanya nti olina kukola bintu biri proactive byokka si reactive.
mwekyo otegeeza okwerinda kwokka yes ng'okola byakwerinda byokka ng'osobola okupredictinga n'ogamba omukozi oyo ayingidde wano tafunangako training n'omuwa training n'ogamba omukozi oyo yeetaaga PPE omukozi oyo alina okuba supervised adequately nga tomuggyako liiso omukozi oyo yeetaaga safety meeting so n'otandikawo culture of prevention. Ntandise okutegeera lwaki buli budget esomebwa mu ggwanga. Esebo. Museveni asooka defense. Naye ntandise omutegeera lwaki alina okubeera proactive thinking. Okay. Kati nga mu nnyonyi nga lulimi bwe nakugamba nti mu nnyonyi toyinza kulinda kukola reactive maintenance oba breakdown. Kwegamba wambuulira n'ondaga ennyonyi bwegwa there are zero chances negative kati tolinawo ngeri gy'ogamba akabenje k'ennyonyi bwe kaligwawo kanteekewo ekimotoka ekizikiza okola bitangira of course n'ebyo biba bitangira naye bw'ogamba nti ennyonyi bw'eneegwa tujja kudduka weegudde tutaase abawonyeewo awo oba weerimba kuba tomanya weegenda kugwa ontegeera ne bwegwa okusinziira ku height gy'ebaako speed gy'ebaako tewali chances of survival. So tukola kye tuyita reliability maintenance. Reliability maintenance abakozi abo bonna abali mu maintenance aba alina capacity okutegeera embeera z'ekyuma ekyo capacity bwe obusobozi obukugu n'awulira n'agamba nti ekyuma ekyo ku mpuuma gye kiwumamu olwaleero giya ziri zaagala kuta tusooke tuzikize twetegereze mpulira nga ggwe era abantu bambuuza nnyo naye reliability maintenance predictive maintenance kyeki ne mubuuza nti oli muvuzi wa mmotoka nti ye wali ovuze ku mmotoka ya manual nti ye omanya ddi nti yeetaaga giya namba 3 nti wano yeetaaga emu ogiwulira muli ng'esaba kakati n'abakozi bano abalina culture oba bamanagers abaga otandikawo culture of prevention balina okuba nga balina obukugu obwo obuwuliriza obulaba obwetegereza obuinspecting obuauditinga n'amanya nti wano twetaagawo remedies bweziti. Olwaleero ku kitundu kyaffe kino njagala nsembeeyo n'ekibuuzo kino bwe twakola puroguramu yaffe ey'okubiri nafuna ekibuuzo okuva eri abamu kubagoberera kye saategeera bulungi. Omuntu ono yambuuza kye bayita 6 P's of a safety management system. Gwe ng'omukugu mu safety management and health 6 P's kye kiki? 6 P's kibuuzo kigazi naye zaali badde nnyingo oba nga bwe tugamba kati nga bw'otunuulira arms of government oba sigezo zi judiciary zaani legislature n'ebirala executive ennyingo ez'essatu ezikola gavumenti kati ne zino P's ezo eza top management commitment mulimu ze tuyita plans. Plans kitegeeza nti health and safety ateekwa okubeera planned. Temukeera ku makya wano e Uganda ndowooza kampuni zisoba mu 95 zikeera ku makya ng'omukozi ekyuma kyamuliddeko omutwe ng'ebintu birina kugataliiko nfuufu ne bayita crisis meeting ne batandika okupulaninga health and safety. Oluusi baba tebapulaninga health and safety baba bapulaninga ki kye bagenda kugamba bakulu bantu kye bagenda kwogera mu mawulire n'onoonya era atera okuwulira nti efforts zonna ze twakoze okutuukirira nnyini kampuni eno abeeko kyayogera kabenje kano akassa abakozi 10 zaagudde butaka n'essimu yadde teriiko so emanyiddwa exactly so esooka ye plans safety plans nti safety alina okubeera planned nga mutandikawo factory mutandika construction site plans yemu ku 6 P's yemu ku 6 P's oyo zaabuuza nti safety alina okuba planned tulina okuba ne safety manager tulina okuba ne safety supervisor tulina okuba n'abakozi bonna nga bali trained mu health and safety buli operation erina okuba supervised tewali operation etandika nga teriiko work permit tewaliiko operation etandika nga teriiko safety meeting wateeka obaawo PPE byetaagisa ssente mmeka that is planning.
ontegeera so eyo 6 P's esooka ye planning plans wateeka obaawo safety plans safety ateeka okubeera budgeted safety must be a core value of every workplace kiina kuba kya muggundu kirowoozaako mu ntandikwa so si kugwira kigwire by core value kitegeeza nti waliwo safety manager mu planning yammwe waliwo safety office waliwo ne safety budget era bw'osanga safety manager ng'atula mu office yemu ne maintenance manager one of them is not a core value ayina okuba nga officer waali owa safety office weeri eya safety ne budget ekola ku safety ng'ate officer wa safety tebaalonze munene oba asinga okusimayiringa oba mwana wa munene oba mukozi asinga obunene mu kampuni atiibwa ateekwa okuba nga ali trained mu health and safety waliwo abatunuulira safety ng'okkuuma ebyuma bya kampuni bireme kwonoona kwegamba safety gye twogerako si kukuuma byuma bya kampuni bireme kwonooneka n'akanyama wabula okukuuma abakozi nga bakolera mu mbeera ekozesa ebyuma ebyo mu bulungi oteekwa okuba nga tolina bubeezi maanyi nga we n'amagezi ogayina obukugu mu kintu ekyo era nfunye abakozi bangi nnyo okuva lwe twakola program eyasooka oli nakubira n'agamba wano safety manager owaffe talina kyamanyi aboggola buboggozi naye bw'omutunuulira naawe gwe ate gw'oyinza gwaboggolera ate gw'omanyiimu naye si gwali mu position yeri gwalina omuboggolera naye lwakitiibwa kiri kakati mpulira nyantu nga bagamba nti oweerimu ow'ettulu akulembedde bamuzibe yabakabaka waabwe kulaba kakati bwe muddira omuntu atali trained professionally mu health and safety oba formally mwe ne mufuna bufunyi muntu munene ow'ekigwago ne mumuteeka in charge of health and safety muba temufunye wattulu ng'akulembedde bamuzibe muba mufunye muzibe ng'akulembedde ebiwuduwudu ontegeera so eyo ye P planning ye P esooka ey'okubiri ye programs wateeka obaawo safety programs because safety is one of the employee welfare programs bw'otunuulira universities nga Makerere oba ezo public universities ze abakozi beekalakaasa nnyo buli kaseera kituufu university ne bagiggalawo abaana ne batasoma strikes ne zifiiramu abaana baffe buli kimu ne kibaawo era Makerere neeruzinga reputation ekitiibwa ne kikka luli yali oyinza okuba yali mu top 3 mu Africa kati oyinza oginoonya mu top 5 neekubula oyinza n'oginoonya mu top 10 n'ebirala bwe bityo naye kati ebintu ebimu biva kwe kubeera nti balina welfare programs oba policies but tutandikire ku programs nga programs ezo teziri effective nga tezaachivinga objectives zaazo okubutabeera effective okubaawo naye nga tezikola waliwo okubaawo waliwo obutabaawo abakozi wabasuubiza nti tujjanga bawa medical leave tujja bawa sick leave maternity leave n'ebirala nawulirayo ennaku zino ne paternity naffe baatulowoozaako batuweeyo ne men's day so waliwo obutabaawo waliwo okubeerawo nga tezikola waliwo okubeerawo nga ziri selective baziwa aba tribe emu baziwa ba PhD bokka baziwa ba professor bokka nawulidde ennaku zino baagala kwekalakaasa Museveni yabongeza omusaala n'agwa ba professor bokka abatasomesa abatakyasomesa ba professor bakola ki babeera nnyo mu administrative work basomesa naye tebakaaringa loodi yenkana bano abeeno wansi kakati professor bw'omuwe 15 dokita muweeye 12 miliyoni ono lecturer muweeye 10 no masters holder abeera assistant oba junior muweeyo 8 kakati awo ojja kwekanga nti that is equally distributed welfare. I see. So wateeka obaawo programs ziba nnyingi nnyo mu health and safety nze ku bukugu bwennyina workplace eri industrial oba construction oba nnyonyi eteekwa okuba ne health and safety programs ezisoba mu 6
ng'olwo erina abakozi bameka ne bwe bana 3 nga zisoba mu nkaaga zisoba mu nkaaga abakozi bali tebagenze kweyagala bweyagazi kujja ku mulimu we baddayo nedda ssebo mpulira zibeera waawo ng'ate ziri active wasobola obaawo hearing program, training program, inspection program, audit program, lifting program. Tulina wano construction sites. Leero ne ba casuals 2. Enkya ne wajja 5. Nga tewali lifting program. Basitudde block 99 buli omu 3 nga bazi lifting the wrong way. Bagenda okuddayo okwebaka nga bagenda ozuuka nga balwadde emigongo balwadde ebifuba mikono magulu omusenyu wano e Kampala n'olaba nga agutwala ku yakubiri na HTR kikuba wansi wano tulina abanyoola ebyuma bino ebyambusa amataffaali n'ebikuba enkokoto n'osanga eyabaddeko eggulu n'olwaleero yaliko ajabe asobola obeerawo wiiki emu olw'okuba mu kiga mpulira nayinza omubala emyaka 2 nga yejjanjaba ekifuba ontegeera so wateeka obaawo programs zino tera nnyo zirabira mu liivu abakozi abasinga kaliivu ke bwe kaba kanaatera okutuuka nezijjukira emboozi gye wampa eyaleeta akabenje ku gundi emu kwe mwali mu mafuta nti oli yajja n'akikola bubi olw'okuba yali musosoze mu mulangi oba okiraba kwegamba programu zino tutera nnyo ffe abakozi okwagala nnyo zitunuulira mu liivu esasulwa naye wano mu Uganda ojja n'olaba nti munnange abakozi ba bulijjo bwe nzitayo olunaku neneerwaza mbu ekifuba kinnuma sifuna programu ze zinabeera zitya effective nga tewaliiwo biri bireetera mukozi nti navudde ku mulimu naye bampaddemu kaliivu ate akasasulwa programs ezo tezisobola kubeerawo nga tewali awareness era olw'okuba nti waliwo limited awareness and enforcement programs ezo teziriiwo tebabitegeera kyovula programu eno twagikola okutuusa awareness ku bantu bategeere buli workplace buli institution kati olaba nga nja kuddayo ku example ya Makerere nti balina welfare programs oba policy mu policy mubaamu programs ne programs ezo teziri effective ontegeera abo bebayivu betulina ebintu babikola effectively kiva ku management kiva ku resources kiva ku awareness kiva ku leadership styles n'ebirala mu Uganda mulimu nnyo political interference era w'amaanyi nnyo politics ali mu buli kimu wano ne wali nga minsa tannagamba tewaba kikolebwa that is because of lack of accountability and consequences so wateeka obaawo programs ezo nga buli mukozi azitegeera kakati waliwo program eya induction training nti company respecting health and safety eteeka okuba ne program ya induction training this is not formal training induction we wana awasookerwa nti gwe buli customer ajja ku company eyo omukozi omupya abagenyi abakozi rather ba stakeholders abayina emigabo mu company eyo ba contractors ba suppliers abaana abalambula amakampuni yes bw'abanga ya atuuse ku gate alina okufuna PPE eyo n'avaawo n'agenda mu office ya safety manager n'afunayo ka training awo ka ddakiika 10 n'amanya alarms ki eziri wano n'amanya gundi master points ziriwa n'amanya emergency exits ziriwa eno alamu ya muliro eno ya muntu afunye kabenje eno yaki markings eziri oyitawa toyitawa kakati eyo program yemu ku programs ziri enkaaga zenkugamba erina okubeerawo bw'eba teriiwo abaana 10 bayinza okujja okulambula factory eyo 2 ne bafiiramu ogenda kukola oti ne bagwa mu kyuma ne kibalya ontegeera tulina wano amasomero abaana omwana wa nasale miliyoni 3 ne bagga omwana yafiiridde mu swimming pool kituufu ontegeera omwana yabadde awuga tebalina awo diver
Tulina amasomero wano abaana kati abazadde babeereyo baganze ebyo tebinkwatako sikola mu factory. Olina abaana bo basomera ku ssomero osasula miliyoni 2 baana 4. Omusajja akola essomero n'akwata vaani y'essomero n'agiwa omwana wa ssengaawe. Kituufu. Omanyi omuvuzi w'emmotoka eyo wali otuteeka obuvunaanyizibwa okugenda ku ssomero ogambe mbawo omwana wange nsasula ssente naye njaga kulaba ku driving permit ya dereeva avuga abaana bange. Tusasula ne za bbaasi. Obukadde busatu n'osasula eza vaani. Wali otuteeka obuvunaanyizibwa okugenda ku ssomero obuuze oba dereeva ono buli mwaka bamutraining okuvuga emmotoka. Oba muzadde wa lugezigezi. Wano mu ggwanga oba muzadde wa lugezigezi. Sikuwa baana nze. Ne mu meeting baga muzadde mwerinde. Eyatubuuza bino mpulira. Era abaana tobawulira nga bafa. Kituufu. Okitegeera. Ne bagamba abantu ku kyalo kuno ne bagamba nti dereeva w'essomero eryo avuga bubi abaana abo. Era mu myezi 6 ng'agikubye akabenje abaana 5 bafudde. Tegedde bulungi. Kakati wateeka obaawo programs ezo nnyingi nnyo ate nga ziri effective. Gwe safety manager oteeka oba n'obukugu obuzituukiriza zonna n'obuzitegeeza abakozi bali bonna ne management ng'erina capacity okuwa resources ne support. I see. Okubituukiriza eyo ye ey'okubiri programs. Mpulira. Kakati eddako ye policies. Policies kyawukana nnyo ne program. Ne program. Policy ndooza programs zibeera mu policy. Ojja kweka nti oba policy ye yali badde esooka. Muteeka okuba ne policies. Tusobola okubeera ne driving policy. Driving policy kati nga mu kampuni yonna gy'omanyi bayinza oba ne policy ng'egamba nti policy yawana ey'okuvuga emmotoka tosobola kuvuga mmotoka ya kampuni eno nga tomaze emyezi 6 mu kampuni. Ne bw'ojja ng'oli mukugu ng'olina DL, olina CM, olina pamiti y'okuvuga embalaasi. Wano toyinza vugawo mmotoka nga tomaze emyezi 6 mu kampani. Ne bw'obanga osasula enguzi tekisoboka. Uganda enguzi etera nnyo okukola short. Kati eyo policy muteeka okuba nayo. Ne mubeera ne policy ne mugamba nti ne bw'oba wavugako ku president oba wa America wano mu kampuni buli mwaka oluggwako toyina kuvuga mmotoka driving rights zo zikugibwako nga tozeeyo nkitegedde era kampuni yesasula oba neereeta omukugu. Nze nsomesezzaako abantu abavuze emmotoka emyaka 3 nene bakaabira mu maaso gange. Natta abantu abo I needed just 1 second. Nakola bwenti but so kwegamba wateeka obaawo policies ezo. Nyinza okuvuga emmotoka emyaka 3 nga sikoonangako. Kisoboka. Mpulira. Kisoboka. Oyinza okuba wakoonako naye nga tottangako muntu. Mpulira. Kubanga obubenje busobola okubaawo. Tetusobola ku eliminatinga obubenje 100%. Naye bw'oka predictinga reducing otya impacts. Bw'oteebereza ekiyinza okubaawo. Reducing otya impact. Mu kabenje ako. Reducing otya impact. Ontegeera. Kati mwe muva obukugu. Experience. Nti dereeva ono abadde trained emirundi 3 mu myaka 3. Buli mwaka yeeyongera okuyiga obubenje obupya n'obukadde obugira mu different shapes. Kati asobola okumanya nti abantu abo ngenda bakoona naye mbakoonye ntya n'entaasa 3 abali mu mmotoka ate ne bali n'embataasa waakiri ne bamenyeka bumenyesi magulu. Ontegeera. So ebintu ebyo. So policies ezo ziteekwa okubaamu mu workplace ng'ate ziri effective. Policies zino zitera okubaayo mu makampuni. Ffe abazze okukola ne tuzinyooma kuba buli institution etandikawo waliwo n'amasomero gye ntera okugenda ng'ebipande bingi biwandiikiddwa mu ma offices biraga goals visions biki naye okoze otya okuteekawo policy ffe abazze obuzi ne tutazinyooma kuba oluusi zibaayo they fail because ffe be baziteekamu munnange we don't care. Kisoboka kiti ekyo? Ekisooka ziri ensonga 3. Ekisooka awareness. Okubanga omanyi policy eyo. Naye tosobola kumanya policy ng'ate teyali communicated.
balina okugikubuulira awareness. Era bw'osanga abakozi nga tebategeera company policy, kitegeeza management teyatwala buvunaanyizibwa kugibasomesa. Orienting them through that policy. Ekyokubiri, enforcement. Nti management abakozi bayinza oba bamanyi policy nti weeri ng'era bagifollowinga inherently naye ng'ate management tegi-enforcinga. Kaakati kantegere ku enforcement waliwo enforcement eyaba ekifuba toyitawaawo n'akukwata gye. Waliyo enforcement eya remuneration ti omuntu asinza okukola kino tumwongeza omusaala. Simanyi oba ndi ku right track enforcement. Enforcement eri ennungi yalibadde eri mu communication. Nti gwe okumanya kubanga management esobola okuwandiika policies n'ezitimbaawo. Naye okuzenforcinga kirina kutandika na communication. Nejja ne bagamba naye waliwo policy eno. Policy eno ekola bweti. Wakati mu policy eno okukola bweti bino bye bivaamu n'ebirala nja kuwa ekyokulabirako. Abaana bangi bagenda e Makerere ne mu universities ez'enjawulo ne babawa kye tuyita orientation. Balina orientation week. Nange orientations ezo nzikoze nnyo. Naye ekintu kye beerabira okuorientinga mu baana ye quality ya degree gy'oyinza okufuna mu university eyo. Kaakati nga first class degree. Kaakati tebakuyigiriza bwejja bw'ogifuna. Kituufu nnyo. Ontegeera. Kaakati gwe n'osoma. Ne bagambe wajja bakugambye Makerere teri kusoma. Bye basomesa semester eno ejja tebabisomesa. Ontegeera. Ogenda okutuuka buli kiraabu mu kibuga bw'oba olina campus ID buli Lwakutaano campus night. Olinayo seero zinga 5 mw'osabira. Nze bwe nali nyingira Makerere waliyo 2. Nga mpulira orientation week tumalako mirembe. Ne freshers ball. Abasinga bwe bafunire embuto abatajjangako mu kibuga ne boolesa amaalo n'ebirala. Kaakati ogenda okwekanga olwa bye wajja omanyi ku university ne batakulaga mu orientation. Ogenda okwekanga after 3 consecutive semesters nga bakugobye Makerere. Kakati n'obuuza ekozi bagoba batyo omuntu e Makerere. Mu orientation nga tebaabi communicatinga. Okitegeera. Kakati olwo otandika n'okumanya CGPHH. GPHH. Amazi jukya twasoma ebyo twagwambu bigwe luvannyuma. Kakati n'osanga student nga bulijjo afuna 65 naye ng'amaze emyaka 3 ayogera ayagala funa first class. I see. Nga buli semester performance ye best mark ebeera 60 naye ayagala funa first class. Agiwulira abaagifuna azze mu gwokubiri amaliriza okugwa ate kati ajagala. Ogenda omutuuza omuyigirize afuna first class by'alina okufuna ng'alina kufuna 2 ku 100. Mu buli pepe esigaddeyo ng'alina kufuna 2 ku 100. Ontegedde. Kakati management esobola okuba ne policies nga weeziri nga yaziwandiika naye nga teyazicommunicatinga tezenforcinga teziriidinga. So eyo ye P number 3. Policy. Plans, programs, policies. Ontegeera. Kakati P ey'okuna yalibadde procedures. Kanjitegeere. Procedures gy'emitendera management erina okuteekawo emitendera egiyitibwamu okweexecuting activity yonna ku workplace eyo safely. Emitendera erina okuteekawo okuyitamu ebyo byewateekawo emirimu egikolebwawo. Katugeze mugenda mu kampuni yammwe mukola welding oba mwesangibwa nti mulina okubaako bye mu weldinga. Wateeka obaawo procedures ng'abakozi mwenna abakola welding muzimanyi eziyitibwamu okuweldinga. Esooka nti welding operation terina baako bantu basukka 5. Abantu abo 5 bateeka oba mu safety meeting. Abantu abo 5 bateeka obaako supervisor. Abantu abo 5 bateeka okuba ne safety permit. Ate nga eggwako mu ssaawa 12 bye bagenda oweldinga bwe bisukka essaawa 12 permit eyo balina ogikulozinga ne bafuna empya.
bwe bamala okuweldinga equipment yenna balina okumujja okumukiliininga ne bamuzza gye baamugye ne bamutereka. Yes, we bagenda those are procedures zemmenya. We bagenda okuweldingira wateeka oba barricaded obanga basazeeko nga buli atalina kuba cooperation eyo ate abadde mu safety meeting eyo tasukka barricade eyo tusobola okukozesa barrier tape ayinza oba white and red black and yellow tusobola okukozesa cones ne tusalako we tuweldingira kati bw'ogwa wano n'oyingira awo n'ofunirawo akabenje tetuba responsible twataddewo ne tumarkinga this is a workplace men at work atabaddeyo nga tuyingirayo atali ku work permit eri talina kubeeramu. So those are procedures. Kakati abakozi abo bonna abakola operations ezo bateeka okuba nga procedures bazimanyi. Ontegeera procedures ezo ziteekwa okubeera documented and well communicated. I see. Eyo ye PA eyokuna. Procedures. Procedures. Eyokutaano yeriwa. Eyokutaano ye processes. Processes. P nkulu nnyo. Processes teyandibadde nnyo nanjawulo na procedures. Yes. Yawukanira wa procedures. Naye process kiba kinene. Process katugeze okamula juice. Cocktail. Processes ziri 3 oba 4. Okugenda mu katale okugula ebibala ebyenjawulo. Muno okola juice wo. Oba mu farm nga nabirima. Nga wabirima. Binoge. N'ogenda obinoge. Kakati omutendero oguddako gwa kubyoza. Mbinaze. Obinaze. Healthy wise healthy. Kakati mu kubyoza eyo process ey'okubyoza naye ate mu kubyoza mulimu procedures kyovola nkugamba nti procedures buba butono nga buli waggulu mu process nti mu kubyoza is a process naye mu kubyoza okwo mulimu okusooka n'obyoza n'amazzi agannyogoga that is a procedure. I see. Mulimu okubyoza n'agabuguma that is the second procedure. I see. Mulimu in the process of kuoza. In the process of kubyoza mulimu okumala okubyoza n'agabuguma ate n'obinyika mu gabuguma ng'otaddemu ne vinegar okumala eddakiika 10. Those are procedures in the process of kubyoza. I see. Ontegeera. Then bw'ova mu kubyoza n'odda mu process ey'okubisalaasala. Eyo process nayo nnene obisalaasala bushapes ki osooka kusala kyozzeeko ki soka slice ennene mala oteeke mu kuuma okuba obutono oyiwemu ku mazzi process. I see. Ontegeera. So wateeka obaawo those processes nga ziri well documented nga ziri well communicated nga ziri well known. Mpuliranga engeri gy'onnyonnyolamu olinga agamba nti omukozi azze okukola yajja talina sikiiru nti safety manager oba management ate ye muyigiriza omulimu ebyo teyalina kujja nabyo ng'ajja okuusaba omulimu okubanga abimanyi. Nedda ssebo mu workplace yonna ne bw'oba ng'ozze ng'ovuze ennyonyi ng'ovuze Obama ng'ovuze Trump n'ojja mu Air Uganda nga gwagenda okusooka okuvuga kitange Tamale Mirundi president ayinza omukuza n'amuwa ennyonyi nga gwogenda ovuga Tamale Mirundi oteekwa okusooka okubeera enacted mu Air Uganda plans, policies, procedures n'ebirala. Ne bw'oba wajja bakujje ng'omuvuzi wa Trump. Tojja buzibu ovuga mirundi. Buli kyawano nkimanyi. Ayinza okugamba gipaakinga awo mu bire. Nze nveemu musirusiru gwe. Gwe gaano gipaakinga. Agibalule mwenna mufe. Parking akube ennyondo. Parking akube ennyondo nkuyire endomola ya acid. Ontegeera. So buli workplace eina ebintu byayo nga ne bw'ojja ng'ovudde from the very best olina okubeera enacted mu byawano olina okuyingizibwa mu kintu ekyo. Yes. Newankubadde ozze n'obukugu. Kati nja kubuulirako example emu lumu nali nkola mu mafuta eyo
mu mafuta okola omwezi gumu n'ogenda mu live oba weeks 2 oba omwezi gumu naye kakati oyinza okuba obadde mu field nga bakuyise ogende mu field oba wakamalayo weeks 2 supervisor wo n'agenda mu live kakati ate ne bakuleetera supervisor omulala ayinza okuba mupya oba nga tokolangako naye gw'obadde okola naye mu America gwe bakuleetedde mu Japan kakati naye nga gwe bakuleetedde akoze mu kampuni eyo emyaka 4 naye nga takolangako Ethiopia gy'oli gye bamupostinze oba Uganda we bamupostinze muteekwa okukola safety meeting ne mu discussing ebintu bingi katugeze what is your signal for stop. I see. What is your signal? Ye ayinza okuba stop akola bwati kakati muli mu kupampinga oba sementi muli mu kusementinga luzzi babagambye pumping rate ya barrels 5 per minute oba babagambye ku pumpinga yo barrels 10 kakati ye wali ku equipment ya kiraba kiweze gwocha pumpinga kati akugamba stop yakola bwati ate gwe stop gy'omanyi byeno kusalako mutwe ontegeera. If you do not discuss those signals mugenda funa obuzibu mwembi. Signals zino ziri standard oba mtu kwa kumulimu musobola okwekolera yeza ziri standard according to the workplace. Kyovola nkugegwe bwoba ovuga Obama ze mukozesa mu Air Force 1 size ezikozesebwa wano mu Air Uganda fe mawulire ne mu kamera zino wezibe eddakiika zituuse ng'oli omugamba nti tugire tuwayindinge onyola kagalo bwose onyola kagalo oli ayinza okanyola ku site y'amafuta nga yongeza ku speed y'ekyuma so you need to be inducted in the culture, in the system, in the behaviors of employees in this workplace, this new workplace. Okay. So processes ezo zino okubeerawo. I see. So nkumenyedde plans, nkumenyedde programs, nkumenyedde policies, nkumenyedde procedures, nkumenyedde processes, nkiki simenye. Obulayemu. Embulayemu. Omusajja yabuuziza ekibuuzo kikambwe. Kikakkali nnyo. Kakati eyo ebulayo eyo yalibadde ndowooza tuzizinze n'endowooza zeezo. Of course tuzizinze. Plans, programs, policies, procedures, processes, endala njerabidde. Naye bajja zitegeera. Naye gye ziri eyo. Oba nyiza n'okuba nga ngizingiddemu omwo nga nagyerabiridde omwo. Kati okusinziira ku kitundu kyaffe kino. Ndindako. Ezo piis ezo workplaces ezisinze okufuna obuzibu. Kwe kubanga piis ezo baba nazo. Ne wakati mu kuba nazo abakozi tebazitegeera. Era ekyo kiva mu training, limited communication oba poor communication. Abakozesa balina okutegeera nti communication has to come with respect. You must respect that employee. Kubanga he is the person who makes things happen. Kanga kabwompa omulimu nze n'otampa respect n'otampuliriza kitegeeza tonneetaaga. Nyiza okuba nkwetaaga naye nga nakuliramu olwa boosi saagala kukikulaga. Nedda ssebo. Ffe mu engineering nawulirako emyaka egyayitedde eyo e Makerere abaana abaasomanga architecture kyabanga kizibu nnyo okusoma architecture mu university n'ovaayo nga toyize ogumu ku mize gino wammanga okunywa omwenge okunywa enjaga ontegeera kubanga koosi yalinga complex nnyo nga n'abagisomesa bakitalo nnyo bagizibuwaza kuba omulimu gw'omusomesa is to demystify knowledge kujungulula ekintu ekizibu ennyo n'okifuula kyangu nnyo okutegeera. Bali bazibuwazanga buzibuwaza ne bazibuwaza nnyo n'agaffe Uganda tuli 10 abalina masters mu architecture. Kakati omwana n'ajja n'asoma ebintu ebyo bw'aba teyajja kubisoma nga jjajjawe ye yamulondera architecture
oba yagironda because of group influence nga teyagirinaako passion nganze passion gye nalina mu mechanical engineering omwana kosi emutabukako kati omwana ne bamuwa project ya weeks 2 n'agikola kiro na misana ng'anywerako n'enjaga ebigere eno biri mazzi agali ice era ataddeko enjaga anoonya omutwe ekigukiipingira waggulu ekiro kiramba week namba akola ebintu kakati olubikola n'abituuse ew'omusomesa omusomesa n'amugamba ono gasiya mwereere kusinzira ku bye nasoma ono kasasiro era n'amuwa 0 era abaana bakolanga architect eyo n'agikola emyaka 4 n'amala ate n'agivaamu n'ajja n'atandika mechanical oba civil n'agimaliriza nga bwe yatandika n'aba architecture kwakagraduatingako omu ontegeera so wali badde osooka kusiima ebyobusiru ono byakoze gwe byolowooza nti bya busiru kuba naffe abasomesa oyinza okuba ne kiraasi ng'olinamu abaana abalalu ennyo nange nali omu ku baana abasinga obulalu mu kibiina ne ku masters kubanga abaana ne baba bakola PhD ngo balina mu kibiina baba neddalu babanga ba senior 2 kakati olina okutegeera nti omwana oyo awanisa omukono n'addamu ekibuuzo mu ngeri ey'ekisiru ennyo ate yataddemu amagezi mangi okulowooza ekyo kyazzeemu yes kati omukozi ono ne bw'oba omusanze nga byakoze tebituukaganye na mutindo olina okusooka n'omuwa respect ontegeera bw'omuwa respect aja kuwa respect omugambe hey, thank you for what you've done but I think you could do it better this way did you think about doing it like this try this why don't we try this and we see the results that is one of the importances of a good supervisor I see ontegeera bwe twaliko mu mafuta eyo nja kuwaayo example nyingi ez'amafuta twali tulina oluzi lw'amafuta lwe tusima kati oluzi tulusimye tulumazeeko emyezi 2 tulusementinze luwedde tugenda okwekanga nga amazzi ne fluids ez'enjawulo ziyina we ziyingirira ate mu luzzi olwo kati ne tunoonya gayingirirawa okukontaminatinga amafuta n'ebirala kakati ne tugamba tumiringe casing ezo operations by mechanical engineers oba ne be electrical be bayinza ozitegeera kakati tumiringa baleeta obusajja okumiri obutegeera ekyo kyokka babujja wala eyo oba ameni oba wa nga bwemanyi mu nsi yonna buli akola operation eyo aba yemanyi nga batini nnyo kati babuleeta ne babugamba mugenda miringa meters 15 eza casing eyo casing eba pipe nenge ina thickness nene nnyo kakati ne babugamba meters 14 kati company oba Total oba Talo oba Aramco neba wa procedures kwe balina okukolera omulimu ogwo meters 14 nga balina ozimiringire ennaku 3 bamala wiki namba nga buli lunaku basiba bakola basula bakola bali babiri omu akola dde omu akola night omu najjala mu wiki namba bamiringa meters ezi 2 nga babawadde time frame ey'okukikoleramu ya nnaku 2 mu wiki namba bamiringa meters 14 mu wiki namba ne bamiringa meters 2 kakati mu bukugu bwabwe ne bava ku procedure eri eya mukama waabwe ne bakozesa procedure eyaabwe ku bukugu bwabwe mu kiro kimu bamiringa meters 5 nga badivisinze tekiniki eyaabwe kakati mukama waabwe n'ava eyo France n'ajja gye twali mu nsiko eyo n'asooka abavuma n'ababogolera basiru mmwe muva mutya ku procedure eno bagwagwa mmwe muve wano temutegeera mwaneebuuzizaako n'ebirala kaakati bakooye omuntu amaze wiki teyeebaka omu yali wansi wali wewali emmotoka yaabwe omulala ali waggulu amuvuma directly kakati ono ali waggulu n'amugamba nti okakasa tuli basiru tugende n'abagamba munviire bagwagwa mmwe oli naye ali wansi abiwulira
oli n'agenda n'anona ebintu byabwe mu container gye baali basula n'abiyingiza emmotoka. Ono ali waggulu bakyamuvuma agenda olaba oli amaze obiteeka mu mmotoka. N'ava waggulu n'abanga agenze emmanju yayingira mmotoka ne bejjawo. Omusajja agenda okujjukira nti abo abantu tebafunika nga bagenze nga balinnya ennyonyi esooka okuva eyo mu National Park gye twali tukola nga batuuse Entebbe ne balinnya n'eyokubiri. Agenda okukubira bakama be ne bamugamba nti ssebo tova ku luzzi olwo nga teruwedde. Kati noonya abakugu abanaalukola olyoka omanye nti okubeera supervisor olina kuba wampisa. Tova buvyeri n'ovuma kasajja n'otandika kuboggoka n'otasiima sooka osiime ebyakoze mu busiru bwe. Kaakati omusajja oyo yatubira okunoonya abantu abakola ekintu ekyo mu nsi yonna nga buli gwe batuukako agamba ndi bize. Gwe baafuna yasooka kubuuza mwabadde mukola n'abaani ne babamugamba amannya n'abakubira n'abagaa kiki ekyabaddewo ne bamubuulira. Ate bwe yajja kuba basooka bba wakaabwe nga tebannalinnya nnyonyi kuva waabwe. Bwe yajja yali tanatuuka ku kisaawe Entebbe n'agamba ku location we ngenda okukola saagalako gundi ne gundi. Kakati oli yavuma bali ng'ate bamugamba ate tovaawo nga teruwedde ng'alina kubirabira wabweru wa geeti. Tebalina mumusangawo. Ontegeera? So okurespectinga abakozi kintu kikulu nnyo. Okuwuliriza abakozi kintu kikulu nnyo. 6 P's zino tezisobola kukola. Tezisobola ng'omalamu abalina ziteeka mu amaanyi nga tobawa kitiibwa. Kubanga ekikuhayaringisa omukozi kwe kwagala akola ebyo by'oyagala bikolebwe mu ngeri gy'oyagala bikolebwe ate nga gwe tobisobola. Bw'oba obisobola lwaki wampadde omulimu? Lwaki tewabyekoledde? Nyinza okuba nande ndeetaaga onyambeko kuba sitegeera. Tekisoboka. Onyambeko nga nze njagala mu kaseera katono naye nga biwedde. Tekisoboka. Oyinza okuba olina ssente nnyingi nnyo naye nga tolina bukugu. Ontegeera? Nga gw'olowooza nti ssente zikola buli kimu. Njagala tubeere nga tugenda mu katundu kaffe kali k'osuubiza abantu okubayambako buli mulabi aveeko ng'alina ky'ayize. Safety Beyond Work Zones. Tulina ka segment yako aka Safety Beyond Work Zones mu buli program gye tukola. Safety Beyond Work Zones nti ng'ovudde ku mulimo wano gye bakuteekako amaanyi, yambala PPE, jangu mu meeting, yambala giraavu, yambala kino, toyingira tonywera sigala ku mulimo, yambala omusipi. Kakati ng'ogenze ewaka nga tewakyali yakufuga akugambako ng'oli safe ng'ate oli mulamu essebo nga oli ku luguudo ng'oli ku biiki eyo. Olwaleero mu Safety Beyond Work Zones tugenda kutunuulira awaka. Awaka wano tugenda kutunuulira emmere gye tulya. Naye ku mmere eno gye tulya olwaleero tetugenda kutunuulira quality ya mmere gye tulya. Mutindo ki? Tetujja kitunulira. Tugenda kutunuulira abantu bano abaweebwa obutwa mu mmere. Awaka abantu bayitiridde obulagajjavu mu maka mu ffumbiro nti omuntu awaka baliwo abantu 8 oba 10 bateeka emmere ku kyoto oba enva ne bayingira mu nnyumba ne batandika olaba agataliiko nfuufu. Balaba akazannyo. Ne balaba akazannyo kafuusa akazannyo. Abantu 8 bonna bali ku TV n'omukozi eyajja okufumba aweebwe ssente. Ne maama w'abaana ali awo ali kazannyo eyafumbirwa okufumbira omwami n'abaana be. Era emmere eri ku kisigiri oba ku kyoto n'omwami kwagenda okulya. Kakati ne balaba akazannyo bagenda okulaba akazannyo oli najja n'ateeka obutwa mu mmere eyo. N'owulira nti famire abantu 8 bonna bakoze eki? Baafudde oba bali ku bitanda oba abaana baafudde. Omukyala n'omukozi be baawonyeewo. Kati ate waakiri omukyala n'omukozi bafa abaana ne bawonawo kubanga omukyala n'omukozi be balina obuvunaanyizibwa okufumba emmere eyo. Abantu balina okukimanya eyo gye tuwangaalira nti si buli omuntu akwagala, si buli omuntu mulungi,
ontegeera era gwe kankaka abantu bali wabweru eyo nga bwoba weetaaga nusu 5 obulamu bw'okukyuka asobola ate okukozesa obukadde 10 okulaba nti akutta mu kifo ky'okuwa 5 obulamu bwo bukyuke asobola oteekamu obukadde 10 okulaba nti bweyongera kuba bubi bukyuke positively asobola okuteeka weetaaga 5,000 obulamu bwo bukyuke positively ofune essaati gy'oyambala oyambala mpale ya bituli asobola okuteekamu obukadde 10 naye asobola okuteekamu 10 obukadde 10 n'empale y'ebituli ogiggyemu ogwe n'eddalu ontegeera kakati ogenda n'osanga families mwe muli wano muli ba NUP bali wali b'NRM bali wali ba People Power bali wali simanya ba Katumba Oye abantu tosobola basomesa n'obamalayo mulimu abantu abalina empalana egenda mu myoyo ayinza okulaba abaana bo basoma bulungi ababe tebasoma ababo gwe tolina ssente oli mwavu naye abaana bo basoma ate bagezi ababe yayina ssente abaana be baganya okusoma bonna banywanjaga najja n'akuwa obutwa famire yonna n'agijjawo abantu balina okumanya nti health and safety ali applicable mu buli wamu abali bano ewaka essebo abataagala kufa butwa essebo bakole ki bw'obanga mufumba emmere awo abantu omu oba babiri bakuume emmere babeere ku kufumba mmere ontegeera oba twazzeeyo ku work scheduling bwe mumanya nti muyina akazanyo ke mulaba ku ssaawa emu gw'omukozi oba omukyala making sure nti ssaawa 12:00 ebyokufumba byonna obimaliriza emmere eyingidde mu nju oba eri ku masiga effumbiro lisibe ontegeera oba muli mu kufumba waliwo atayagala kazannyaako ate tomutuma ku luzzi mugambe gwe tuula wano olabirize enva balinja bawa ekifi kimu gwe nkuwe 2 afune motivation njakuwa ekikyo n'ekyokukuuma enva zino so abantu balina okutegeera nti health and safety ali applicable mu buli kye tukola mu buli kye tulya mu buli kye tunywa mu buli we tuwangaalira ali mabaala ali ku luguudo ali ku biichi ali buli wamu kakati olwaleero ako ka segment kemba wadde kakati njagala bamanye okwerinda sibuti emmere eyo gy'ofumbira mu kalinayo gye wazimba n'obukadde 6 ate muliraanwa wo oli ali mu kayumba ak'essubi ewuwo waliyo embwa waliyo ekikomera akutya nti olina profesa ne bwafiirwa tomuwaayo yadde emitwalo 10 egy'omukubagiza ajja kubuuka ekikomera ajja kuwa obutwa alaba oyingiza nnyama buli lunaku kyokka yambwa embwa zo ziringa buyana ziringa nabbubi so ajja kuwa obutwa ontegeera ajja kuddira obutwa butabule abwiwe eno okitegeera so twetaaga okwerinda mu buli mbeera zonna so n'awakaawo nga tufumba emmere twetaaga okumanya nti safety ali applicable nkitegedde bulungi nnyo nyongera okubakubiriza nti mwagale programs zino era mwongere okuzigoberera mukulu Jeff Britton Semuddu ye musajja eyewaddeyo okumala emyaka 3 nga tutunuulira okulaba oba obulamu bwammwe bunaakyuka musobole okuteeka ebintu bino mu nkola mu nkyamu mwe muva engolokofu ndowooza ne bw'oba obadde nga ebintu bino tobimanyi weeyambe programu zino ogolokoke oweebeere straight otegeere ensonga zino nkwebaziza akaseera konna naye omuntu eyali etaaze services eza consultants yongera okumubuulira engeri gyafunamu inner safe consult services kaakati ekyatukozesa program eno is giving back buli company must give back to society okuddiza era kyekisudde nnyo amakampuni g'omu Africa wano ne mu Uganda tegaddiza society fe society twandibadde tugiddiza mu ngeri ez'enjawulo ng'okubazimbira amazzi enzizi z'amazzi okubakolera ebisaawe okubakolera biki naye ffe tetubisobola kati ffe program eno twagikoze okubaddiza knowledge
okucreatinga okufiringa awareness gap eriwo kakati regulatory authorities zikole enforcement kakati naye ate mu programs zino zikola twetaaga ssente kuba tewali atuteekamu ssente kituufu kakati ffe essente tuzifuna mu mirimu ate mmwe gye mutuwa bw'otunoonya ku simu zaffe eziyitaawo wansi email address weeri tulina website n'otuwa emirimu tukutrainingira abakozi n'otuwa emirimu tukole inspection and audit ku safety management system yo tukuwe recommendations n'otuwa emirimu tumanaging health and safety ku project yo bwetyo bwe tufuna ssente ate ne tukola programs zino ne tubaddiza so abatwetaaga mutukubire ku nnamba ezo mutuweereze email kuliko ennamba eza WhatsApp mugende ku website mutunoonye mutulabe ku YouTube musharinge mulaikinge musubscribinge n'ebirala essimu tuzikwatirawo olumu nze njogera nze kennyini nze nzikwata WhatsApp tumuddamu immediately n'ebirala yenze Kanka Capital okubanga mbaddewo okukola production eno nsiibudde mweraba amina